Oh yes, buterevu mugana wange atuliza aliko Impact FM radio lwasa mayinja nkwaniriza wasuzotya sebo wasuzotya nyabo nate tuli mu lunaku lw'omukaaga ennaku zomwe ziri 26 omwezi gwa kusatu omwaka 2022 mwasuze mutiyamba sebo muje baliko je mutusiza nate engalo wonna wali bingi ebisoomozebwa byetuyisemu ne obango oli mulamu onaku lwaliro mugana wange webaze mukama ng'okyali mulamu akuleseewo olw'ekigendererwa Nolwesonga twebaza abafunye ebirungi twebalizako mukama abafunye okusoomozebwa okwenjawulo wamu n'ebizibu namwe tubasaasidde nnyo tubasabirira mbeere nga mutereera nkwaniza mu program ekiri emabega w'amawulire wano Impact FM radio lwasa mayinja abazuukuse mwebale nnyo abatanazuukuka oyinza okuba leero weekend oga kuba nti okola naye genda olambule ku bintu ebyenjawulo obeere nga ate oyongera mu kumanya kwo ekyo nayo kikulu nnyo nyini ddala akali basebo ne banyabo nate tugenda bwetyo mpola paka sawa 2 eze kumacha agona ko lwalero ku nnaku z'omwezi no 26 mbaniriza nnyo nyini ddala abazukusedda namwe mwebale nnyo kasitobera ng'ozukuse musajja mukulu oyina akasente ko wakola kodda otambudde ogenze kati oli mu katale wakedde nnyo okutte mu bina ogamu mpaka ko kakakaba kiyo mugana ngo ebale nnyo ebali edda kuba nti ozukuse naye nga ate gye bulejja maaso eyo ogenda kubanga watta gwomu kubatta abaana bo abazzukulu bo n'abantu bo mu nnyumba ng'obaliisa kye bayita ebirwadde bafune ebirwadde ebyenjawulo nga gwe ebikola ki gwe bireeta abafuuyira eddagala buli kaseera n'ofuuyira naawe oliko omu ku abo abeegasse mu kutta abantu mu nsi eno oba abataasa okuba ni bakulakula kye bayita obulwadde mu nsi yonna toyina njawulo ne pharmaceutical industries ezikola eddagala ezikola endwadde naawe oli mu kukola ndwadde gwe kennyini oli mu kumanufacturing diseases ng'ozireeta ozisembeza kumpi eri abantu ng'obaguza emboga enfuuyire gy'ofuuyire n'omuddo gy'ofuuyire eddagala eritakkirizibwa ennyanya gy'ofuuyire eddagala eritakkirizibwa obutunda bw'ofuuyire eddagala eritakkirizibwa ne mwongeramu omuntu ebiwuka ebigenda okuba nti birya oba bisaanyawo ebimera byammwe kyotamanyi nti neddagala eyo kasitobera nga ate wona ebiwuka ebirungi Katonda bye yatonda nene obisaanyawo webale nnyo mugana wange okuba nti naawe weekobanye okuba nti oyaga kutta abantu mukama bye yatonda kasubire mwinayo pulaani endala nga basajja bannaffe bali aba elite okuba nti batonda abantu abalala nate nga maze offe okutusaanyawo ffenna mwebale nnyo mwenna abali mu mulimu gw'okusaanyawo ensigo zaffe zinnansi mukama ziyatuwa ezeekuza zokka nga mwaga okuba ndi mupromotinga ez'abasajja ze bakola abago okuba ndi bataking over ensi okutuzza mu buddu nate nga bakola ensigo enkolerere ezimanyiddwa nga genetically modified seeds bane mukola kyamaanyi nnyo okulaba nti nammwe mugenda kwa musaanyawo kye bayita ensi eno ate muteekewo n'obulwadde ate mututwale ne mu buddu mu nsi eyo mu buddu egala tujja kuba tukyasinza Katonda yatutonda wabula nga tusinza oyo omwana w'omuntu ng'akulembeddamu kye bayita Lucifer kale mbaniriza nate mu program ene manyiddwa nga behind the news ntumide ku bavubuka ng'oliawo kati obudde buno owulira ozukuse toyina maanyi toyina kiwakoze kiro ne toyina maanyi era okedde kutumya ekyokunywa mbwe kikuzaamu amaanyi muganda wange bakulabira n'okukulabula onywa enjaga onywaki onywa omwenge oguli mu kibayita energy drink nga tomanyi kyekitegeeza toyina kyogenda kukola toyina mulimu gwogenda kukola oli myaka 20 nembu toyina maanyi oba galazeewa tubagamba bijjo mulye bulungi nga muwakala eat to die abasajja kye mubeerako oba efomula gye mbeerako eyo naye webale nnyo muganda kubanga ogenda kukola ogenda kwetira obuzibu buli onywa ekyokunywa ekyo ogenda kufuna amaanyi ag'enjawulo siga kusitula bintu siga kukola ki wabula gagenda kukutamula mubiri gwonna obeera nga tolina na mukazi naye nga toyagala omukazi ekiddako kibeera ki muganda wange oba musajja bwe boogera okuba nti bawulira nti atuuse okuwasa tasobola kuzaala olw'ensonga nti yakola ebikolwa yanywa ebyokunywa ebyamuleeta okukola ebikolwa nga talina mukazi naye naakola ebikolwa eby'abasajja abafumbo ekidya kibeera ki muganda wange atudde mu kyetuyita depopulation agenda emu ku ngeri ey'okusanyawo ensi n'abantu butazaala kyekyo kimu ku kyo eyo program gyendiko yafuluma mu mwaka gwa 1776 ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa May kakati nno byetwogera byonna byali bipulaningiddwa kijja kuba bwekiti abantu bali bakyalina maanyi gonna ag'omubiri ag'ekisajja gonna nga tebakyagayina nga tuyita mu mmere nga tuyita mu byokunywamu n'ebyokulya okuba tugatwala kali kiridde obudde muno ekiriwo nti tujja kutuuka ekiseera ng'abantu tuli mu digital migration digital era omuntu akyalina kyaso kuba nti akola nga tumukontrolingira ng'alinga remote ya TV
nga buli kimu tukikola awo ntumya ku bakyala batakyagala kunaaba ng'omanyi genda kudduka ogula esimu akadagala k'okunaaba amazzi n'ogaleka ewaka mwebale nnyo badde bannange mukola kyamannyo okuba nti mugenda kutta nabaana zammwe. Okay, ntumidde nnyo nnyini ddala bannange abanywa nyinoga n'ogula bonyedde amazzi mu mineral water kumba onywedde chemical water weba yante kwetiya bulwadde omayiddwa ngo bwa cancer. Eggwanga liri mu kuba nti tuli mu kkungubaga olwa deputy speaker okufaakwe tannaba kubanga aleetebwa mu ggwanga Uganda naye twamaze okuba ntulonda twalikoze tibayita replacement ng'omuntu akyali ku nsi ekitabangawo mu buwangwa obw'abantu abategeevu abedda that is mu buwangwa bwaffe naye olw'ensonga nti tukolera ku nkola gye batuteekako ey'ekizungu ega nti no problem kubanga bo tibalina tabbu n'ekyo naye president awulidde nga akyogerako nti obudde bwonna asaba ababaka ba parliament bakyuse mu constitution omuntu bwafa bamale muziika mulyoke muteeko nate omusika ebintu bwe bityo kyensula kinaakola maybe ne president anayogera nawoninga abo n'abagamba nti nno speaker yaweebwa butwa mujja ku police ejja banoonya mujje mugiyambeko mu kunoonyereza mugibuulire ani yamuwa obutwa kakati president sagala weta wanyani ya wa speaker obutwa ani ya wa speaker obutwa kuba ye taliwe ntwabe tumubuuza but anyway nebintu byenda bwe bityo bibira bwe bityo ne ya government no speaker of course yali ajjanjabiddwa ebbanga ddene wano mu ggwanga lya fira Uganda era nga ajjanjabiddwa ko ku Cancer Institute wane waffe emulago wali nagenda malwali agenje nagenda Dubai uyavane bagenda mu Seattle nongale bati bamukwata ko bakumujjanjaba naye ekikuru kirudde bwe kintu ekiriwo nti obutwa buyingirira muwa obutwa buyingirira muwali ani ya wa speaker obutwa ishigeza buyingirira muwali we tugamba nti waba yafuna obwadde obwa cancer kirizo obagana kuba cancer butwa mbiri jaffe kati obutwa obwo jabulira oba muba yabwe watusa kubanga tutegeera nenga tulina kubanga tukola ki tukatuminimayizinga tukendeeza ebireeta obulwadde obwa cancer tulina kuba tukikole ekyo muganda wange tutakikole ensege nakufa eggwewo yonna ebyaddala kubanga ye plani bwetyo bweri cancer teyalingawo wano ebyaddala ne baga nti gundi alina cancer muli omuntu omu ku kyala ate nga kyeri mitala w'amayanja ne mwati gundi yafudde cancer ate nga mulumidde ebbanga neri kyalingawo ne kati obudde bulogenda mu Cancer Institute olabe abaana abato abavubuka abakadde bonna balwala cancer lwaki twakibita eating habits zaffe kubanga cancer is a lifestyle disease go mweretera mugana ngejo weyisaamu jolwala cancer sisa ya muntu ina musango bankugamba bugambi twekuwe mu torch tulabe tulina kuba tutya ebintu bino byeri mu kuba nti twogerako mu kaseera kano kenyini kale nkwaniriza mbadde ni mubabuzaako nenga amanya gange Omulangira Kalema ate gegange n'ensonga eyo zukusa muno mugambe program etandise gano ge mateeka gafuga program behind the news etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okujjako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program behind the news. Okay, buterevu mugara wange ali Impact FM radio asamayinja nyumirwa nga bwokolachi ate bwoyiga mu program behind the news ekiri emabega wa mawulire tugenda maaso mugara nga atuliriza bingi nnyo bigenda maaso ebyaddala tujja byogera ko mpola ebiri mu ggwanga lya Uganda nga bitambula buli lunaku nga bigenda mu maaso nenga tubisaka amaaso tuloza nno tebina mugaso nedda sebonedda nyabo waliwo buli kimwe kikolebwa waliwo ababera achi plannings atia nagasa jamayindwa nga ba elites abaga kwandi basanyawo kibayita katonda avewo talina mugaso okusinzira ku bo talina mugaso bawulira ennugu ng'omuntu ofukamidde wansi bawulira ennugu ng'okoodde mukama bawulira ennugu ng'okoze ebintu ebyenjawulo nga nti no katonda weebale ng'omwebaza naga nti tokyasooka okuba ng'okikola ekyo kati obudde buno it's high time oweebaza yere ku mwana w'omuntu omulya mmere omugambe nti weebale musajja gwe kuba nti onkoledde kino iyo plan y'abasajja bano gye baliko bannange ebyaddala tujja kufuna maaso awo tubeere nga tusoma ku gundi waliwo I think tunakikola mu kalumanywera watu tunakikola no program y'okumakya eno but anyway tujja plan tulabe waliwo sometimes obutabumu nga letaga okubasomerako ko mulabe muwulire nga bwawandikibwa da kyekyo nagamba nti olaba movie olaba firimu yonna
gyolaba ku TV yo kiriza obagaana nagamba izo movie bazita propaganda movies. Propaganda kitegeeza nti nno omuntu abeerawo n'akudiiwu n'akola bakiyita propaganda. Muntu lyayinza akudiisa n'akuleetera okulowooza nti kyagadde kituufu kumbe alina kyagala okuba nti ayisaawo ye nga ye. Mu ntalo bakiyita force fagure operations. Okuwaayiriza omuntu oba no promotinga ekikyo nga ye ekikye okirese, no promotinga obulimba nga mazima ogalese, oba oluusi noyingira mu bwongo bw'omuntu oyo n'omulowoozesa nti no kyogedde kyekituufu kumbe kyekikyamu. Kati ebyo nababikola nga bayitamu kibayita mind control programs ez'enjawulo nga zitandikira mu masomero mu baana abato ennyo nnyini ddala mu nursery paka gye mugenda okuba nti mukulidde. Kyova system yaffe education ebyaddala ekuteekateeka kubeera muddu obudde bwonna. Tekuteekako okuba nti wejja mu buddu muganda wange. Ekyo kyo mukimanyi kubanga kyova ne gavumenti yansi okuba nti ezuukuka etaddewo kati skilling Uganda. Kale tugeze mu maaso muganda nga atuuliriza oli ku Impact FM Radio basa mayinja nagenda nti no wegendereze nnyo bukisi kyolaba ekigenda mu maaso buli gulire yonna erigwawo soka okoleki soko lyegendereze kyo naga ati weesiga nga bigambo bya bufuzi kuba na byabufuzi bo bagati bali mu kazannyo. Leero avuma munne enchano basaba bali batudde bonna bali mu kuba nti munange bakwatagana bulungi nnyo mu mbeera zonna z'amaya bestyo. Kale tugeze maaso eno program ekiri emabega wa mawulire behind the news biche bitambula navudde ku nyama gye bayita eya obayimba dese sitya ku yanyo nyamene we yagundi ya this red meat gira naku naye emo ku eyo ennyama gye bali commending abantu ate bannaffe bano bw'obanga oli mulwadde kyewunyisa oli mulwadde n'ogenda mu ddwaliro omusawo agamba you know what genda onywe ku juice genda onywa amazzi mangi genda nengo already omwadde ssente consultation gwennyini wejjanjaba n'okwejjanjaba n'okola ki kyokka nagamba ekintu ky'olina okukola buli lunaku n'otakikola n'okireka bulesi. Kati abamu ku bagagga mu nsi muno ebyaddala bwe bakizuula nti alina obulwadde obw'enjawulo balina sukaali o diabetes balina ki abasawo bamugamba nti ogira weesonyiwa ku nnyama eno eya bulijjo ey'ente red meat ate n'ataka okunoonya ku white meat. Abasinga banoonya nnyama ya bumyu kubanga yeri enrich yengagga mu kye tuyita ebirungo eby'enjawulo ebyo. Weekend ewedde nafuna nange omukisa okulya ku kanyumyu nalya kamyu naliko omwami asaba yankyazaako n'omukyala asaba yankyazaako kumpi nyaawo awo kibuye opposite player palace butereevu nnyo n'engenda bulungi nnyo ne family esooka tutuula batuwa kamyu bannaye mukama katonda tonyumya nkoko zammwe zibakuba ddagala ezikulya mu nnaku ebbiri tozinyumya ezo baaba muganda wange ebyaddala eri tuba tulya white meat kuba ne wogirya ekuwa ebyakabi bingi nnyo ate nga kali organic tebakakuba ddagala tekakola kikakula kokka. Wuliriza tuba tujja twogera bulijjo nti ebitooke bifa ebitooke bikola bitya nti bakola obuuka ekyo kyo kituufu bakola obuuka that's a fact. Bakola obuuka then ne babuleeta nabakuba ebitooke byammwe nabaga kibayita chemotrails wezityo nabakuba ndi basanyawo buli kimu ne bakola kibayita eddagala n'ogenda okuba nti gwoligula aye n'olifuuyiza ebitooke ne bifa buli kaseera n'ogenda lwaki bifa nabagamba ku musajja agenda okuntwala eri musaasizi okuntwala embalala obudde bwonna ngenda kuba ngende bushenyaawo kuba ngendayo nyabbabulya byennabanzijeeyo naye ebimu ku ebyo bye nayiga ewa mukyala asaba ne mwami asaba byakyali kimu kyokka yagamba nti nno kye bayita organic farming nti ekitooke ne bwe kiba nga kifudde kirimu semanya kayovu kirimu ebiwuka ebikoleddwa nabyeta bita ekitooke kyo n'okiyiwako kye bayita omusulo gw'obumyu nagamba omuwa olusuku lwo mu mwezi gumu gwokka ng'olusuku lutemagana luti ng'ebiwuka byonna bivuddeyo ne bifa byokka nga babibyeko ki musulo gw'obumyu kuba guli organic. Ebintu ebyo muganda wange ntumiddeko nnyo ekintu ekyankuba kyansanyusa nga nze ng'omuntu nga njja kukyogerako buli lunaku oba togulina omusulo ogwo alisuja mugamba aguteeketeeke mujje mugugule mugende mugugule mubeere nga mukola kimusa okuba nti mwetaasa ebyaddala. Then ekirala nayogerako yali ani yali yes oji wange ate nga muwuliriza Susan Nanyanzi akola organic farming ate nga amukolera mu kibuga urban agriculture men ewakane obera ng'oli wafunda watya ennyaanya zerimira takyakkiriza kulya butwa bwammwe so
atenga ali wingo kwanti abasomesa abayigiriza so ebintu ebityo mugana wange ebyaddala byo twetaaga abantu betutaga mu nsimu nokubanga kubanga bakyusa kukyusa kubo je tugenda okubandi bagenda tufuula abadde okuba tufa kansa buli lunaku buli mwaka tufa kansa bakunga bafa kansa kati asera kakano bwati munange misokwani mukyusa ebintu ebyo nali musanyufu nnyo okuwulira yali praise mukisa naye omukuba listeners of course yavayo nanga matino nabo liba kikolera ddala ewaabwe eyo nabo bakikola yatandika ne campaign yokuba ntino munange bali machi baita organic eyo campaign bane nungi nyonyi ddala mwebale nnyo mu mbeera bwekyo praise mukisa weka kute luwero bombo endeje iraga ababikola bonna anti nakakawa namboze Edith mama nakaliowa Teddy that is a sevume bonna mwebale nnyo mwebale ddala mwena abena kimukola okuba nti munange kitaasa ensi eno gwe tuli nadda kwe tuwangalira lecturer Galiwango Henry Mackay University wali ali mu agriculture department ona bagamba kasatu etaaga okuba nti wetaaga amagezi gonna agakwata ku agriculture kristo bagana munanga ajja kubanga tutaasa tuyambe ensi biringa eterera tulwakireta bajjajja baje mayije mulye bamaama mwini China amagezi gaffe gali batata amagezi gaffe gali bwe budde mugajjona mugenti ategejja kuba ati gafira bwerere bwekiba kuwandika kitabo tujja kiwandika ensebere ngeterera kale mugana ngatuliza wetekerewenga tutandika nate olunaku lwaleero tubirenga tugamba tutya ebadde just recap egera maaso kuba nti munange ya wiki yonna ne tutandikire wano tulabe biki ebiri mwegawa mawulire kyekyakuliddwa nate ekiwawaza ensi program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike program ekiri mabega wa mawulire tutereza ebyasoba ne tukolagana te ebikusike abuterevu nnyo munaffe pastor Kijambo ezirobwe mwekubanga muwuliriza abadaye asiri mu kutiisa nsi ebyaddala siri mu kutiisa nsi ne tubogera mazima byo bitiisa nenga tulina okuba tubigumira ebyaddala butabo yogere mazima tuga nti omusango bagutusalira singo biro omanyi ekituufu alina otakyogera so n'ensonga tulina okuba tugamba abantu bennyini ebyaddala ewizo kuba tudde kati kusowanyi oli mukulya butuwa womerwa wekomba kwa basise bakoze eki sometimes omanyi waliwo n'ebirungi ebijjanga ate wetuga ati a blessing in disguise ebintu babisedde kati waliwo abatagenda kulya buto mu bbanga olutalo lwa Ukraine nga lugenda mu maaso olw'ensonga nti kati bamuseera which is okay mubeereko abalamu nammwe obadde oli oyiwa mu gundi namba kati saitamu oli ku kye bayita boiro owulire obulamu nga bulina okuba nti butambula muganda wange mu mbeera bwekyo anyway tusimbudde bannasayansi muganda wange atuwuliriza bamaze okuba nti wulira bannasayansi oyige kuba nasayansi ebiseera ebisinga obungi ennyo sayansi mulungi kuba tulina okwatambula naye ebyaddala kubanga Katonda yatuwa amagezi naga wati mugere maaso naye mu sayansi oyo ate mwerimu bannaffe abayitamu ne bagala okuba nti ate bamuggyako obuyinza ebyaddala baga okuba nti bajjako Katonda obuyinza kyenagamba ekyo nti nno bekisaba elites batrain baranga okuba nti bakola kibayita abantu mpola basooka byuma ne bajja mpola ne baleetako kukola kibayita upgrade then ng'ekikulu kiri nti balina okuba nti bakyankalanya buli kimu nti balagira bulagizi nti leero zaala leero tozaala akati wuliriza bannasayansi kye baliko naki ekiri mabega w'ekintu kino bagambye of course bagambye nti no brave new world just got more real with the first mammal ever born from unfertilized egg. Nti ensi ulira brave kitegeeza omuntu omugezi new world tewerabira new world order baga nti brave new world ensi empya atenga ngezi nnyo nnyini ddala etandisemba okubikaminga real efuusiranza okufuuka eyaddala lwaki olw'ekisolo Katonda byatonda bwatyo mpola naye mugende muzale mwale owulira statement eyo mugende muzale mwale bo bagamba nti no ebyo temubyetaaga obudde buno owulira sa kye bakoze bannasayansi mugana bagambye ever born from unfertilized egg nti kati obudde buno basooka okuba nti bajjawo kiri ensonga eya Katonda nti atonze ekisajja n'ekikazi nabaga mugende muzale mwale nti tebakyasooka nti kati ekyo sooka nga okijjawo n'ogamba nti egi nga olimanyi nti neegi ekyala oba erivudde mu kintu ekikyala ekitonde ekikyala lina okufuna enkwanso evudde mu kitonde ekisajja zombi ne zikola kye tuyita
ne zitonda kibita omwana kakati yenkola Katonda yagitonda n'agiteeka obwatyo nti omukazi yeetaaga omusajja n'omusajja yeetaaga omukazi okuba basokuba ndi bazaala kibaita offsprings ezinabeera obulungi nnyonyi ddala nga zibafaanana ebintu ebyenjawulo kati banasayansi bagambye nti bagenda kuba bakutulako kye bayita that is line emu gye bakutulako yeeriwa muganda wange wuliriza bagambye kati obudde buno omukyala osobola okuba nti nno ofuna bulunnyo omwana mamo kuba tugawe ku mamo n'omusajja ojja mutwaliramu n'omuntu wa bulijjo osobola nti ofuna omwana nga ejji eriryo teyeetaaze musajja bw'otobola okusayansa mubwenjagamba nti kibadde kya bulijjo kyoba kikola nti omukyasa okugenda mu ddwaliro ne bamujja ne bamugamba nti you know what ne bajjamu omwana ne bamugjamu that is ejji ne bajjamu ne bafertilizinga ekigambo ekiwulire ekyo ne bafertilizinga ebweru nga takoze ekitafunye musajja but ejji ne baliwa musajja nga liriwa nga bali mujjemu oba ne baddira enkwasa z'omusajja ne bazijja mu mukyala ne bazikuba ne bazijja mu musajja ne bazikuba mu mukyala naso okuba nti akola afuna olubuto oba ekisolo kyonna kale ne batogedde ku mukyala oba kuki ekibaddewo nga basookuba ndi bakikola abantu bagenda mu malwaliro ne bakola ebintu ebityo abatayagala kuba nti bazaala tebagala kugenda mu bulumi bulimbu tebagala kugenda mu process eri eyaki eya Katonda so ne bagamba nti anzika ngene mu ddwaliro babikola nnyo abazungu bana bannakola mudda nagenda mu ddwaliro nagamba you know what njagala mumpa olubuto obuto balamuwa ne banukuba mbukubi batyo nera still waberawo kiri kye tugamba nti bamuwadde olubuto oba bayita bagundi ba donors bagenda mu bugundi ne ba donating enkwanso oba ne bazitunda nti bwagendayo era baziba mukuba naso okuba nti afuna olubuto n'azaala mu normal process bwetyo teba normal nnyo ne at least waberawo kiri kye gambye nno ekisajja n'ekikazi byegase bunyi ne bizaala offspring kakati banasansi bagaa kiriwo ekiti nedda eyo process gye mumanyi bagitemye nako tiwetaaga kuba nti oba mukazi oli wekka basobola kati okuba nti bakujjamu kye bayita ejjiryo basodijjamu omwana batya wuliriza muganda wange basolinga buuza ekibuuzo nti what if you looked in the mirror and knew that you came from only one parent because another wasn't necessary to create you nti watya ng'okedde ku makya muganda wange n'otunula omundabirwamuyo ku kisenge awo weeri ne weetunulira n'okubamu akafaananyi n'ogamba nti nze gwe mulaba wano saalina taata ne mama wange teyeetaaga taata n'akamu wabula mama wange yanzaala ng'ali single handedly bw'ati you know watya ekibuuzo ekyo buganda wange kyolina okuba nti obuuza ne bagamba nti no maybe akaseera katuuse akokubanga kituyita abaana abato okuzaalibwa oba okwetonda mu lubuto tekikyali kyabirimu basobola okuteekasiba mu kitanka ya giraasi mugezi ne bakuzaalayo batyo nedda ne bakijjamu ekyo ne bagamba nti no kati waliwo kye bayita possibility waliwo kati obusobozi oba okucreatinga omuntu omulala ng'avudde mu jini ya maama mu kye bayita new oba kye bayita brave new world you know nga omanyi kye bayita cloning cloning noddira ekinyini n'okijjamu n'okola kiri kyofuna n'okijjamu n'okiteekaawo cloning ne cloning ekyenyinyini kiringa kye tuliko obudde buno kati naye nga ate kino kijja kuba kisingawo ku cloning kuba cloning baddira ekyennyini ekisolo ne bajjako jini zaakyo ne bazimba obutaffaali obwennyini obufaanana ekyo ne bakiproducing ekijja mu bungi bwe kityo naye nga kiba kifaanagana kiba identical kyonna kifaanagana kuba bajjemu kiri kyennyini ebanga photocopy nokola photocopy notayagala kola ki notayagala genda munakyo process y'okuzaala nga bwe gambye wali n'okanyamu kano namuga nti bya Katonda bino byakola sometimes n'obiwakanyiza n'oga nti ati bikola makulu nze kantondewo ekintu kyange that is part of it kakati wuliriza munaffe kitegeeza nti nno bagaye bakozi bayita virgin birth bakola ekintu nga mbeerera kabisa nga bakyetondedde Katonda wa creating the smart creating omuntu akreating ebimera creating ebikoze bitya ne bitambula bagente ate bajja kuba batuuka yeeyo ne baga kikino ekibaga ko ne bakola kiri kimugana wange awuliriza ntino wadde tebakikolangako mu kye bayita mamozi mu bantunga n'omuntu mu mutwalidde bade batira kuba nti bakikola mu kye bayita reptiles ebyewalula mpozi n'ebintu ebitonde ebirala ekya cloning ekyo nako kye bayita virgin birth oba ne batonda omuntu ne batonda ekintu bwe kityo kati akasera kano bagambye kisoboka kati nokola ku kye bayita mamozi nga omuntu yennyini kakati wuliriza newankubadde nga waliwo kye bayita asexual reproduction you know ebadde nga teetagisa nnyo mu kye tuyita mamozi kubanga
tulabise ebisingo mungi nga tuba tusoma cells ibiki engege zikola ki gezi producingamu kibadde kinyo mu mammals ebyaddala naye baga nti kiga kuba kituuka kubanga tiimu y'aba researchers abali international bagezezzaako okufuula eggi eriri unfertilized okuva mu mmese enkyala emmese enkazi ne bakolamu ne bafunamu akaana kennyini muganda wange naga nti no obwana bakoze bungi nnyo ne obusinga obungi bwabadde akasakati ne bufa era kamuko ke batunulidde embo ne bakakuba ebikakuza ku speed ya yiriri ne kakula ne kafuuka emmese enkulu muganda wange bakikoze bati bagamba era ne bakizula kati obudde buno kyebakoze badde ba producing the embryo akaana akato ako nga bakajja muji eritali eriteetaaza ennume batyo bakikoze ne bagamba gakikola tutya muganda wange sexual reproduction nga bwe tugimanyi nti nno ngwe nagame nti no twetaga DNA y'omukyala DNA y'omwami okufuna omuntu ebyaddala kituyita DNA y'omusajja normally ebeera Y chromosome sometimes DNA ziba bbiri ezitula ku kituyita chromosome ziba bbiri ey'omukyala emanyiddwa nga mitochondria DNA mayita kigambo kya Greek kitegeeza mother oba maama mitochondria DNA ezo nazino kubanga zegatta neziproducing nate ekituyita offspring eyo ng'omwana sharinga DNA eya mama ne taata kati bine that is mukama yatonda that is obutonde ecosystem kati baga kwa ndi baji bypassing era baji bypassing edda mugana wange kiche bakoze uliriza bagambye nti nno abasajja bano bakoye ekibayita limited limited kitegeeza nti nno oyine komo bakobe kibayita ekomo nti toyagala kuba nti ogenda ku nkola za Katonda ofuna omukazi ozaale nibaga nti bakoye bo bwatoyagala kuzaala basooka ndi bakuzaaza bakola ekintu ekivaayo ne uliriza editing baddira obutonde omayifa batematema ebifaananyi n'amaloboozi ebiseera ebisinga otutematema kyoyagala okiteeka ebbali kyotagala n'okitwala n'ogattagatta speech ya president ebadde ey'essaawa ennamba n'ogijjamu eddakiika nga 2 zokka ebigambo byogedde n'obigattagattawo n'obiwa abantu n'ogambagambe bwati kibayita editing kali nawo kyebakoze baddidde obutonde genes DNA ez'omuntu ne bazitematema ne bazigattagatta ne bagenda mu maaso munange ne bakola kyebayita gene editing gye bakoze ey'omukyala nga bakozesa enkola emayiddwa nga CRISPR paka batuuse nate ne bajjamu kyebayita kyebayita offspring eyabwe their own in fact bajita their own offspring se ya Katonda uliriza their own offspring nti basoba editinze gene y'omukyala nga bakozesa of course amagi gali gegambye ne bagitematema ne bagikyusa mu kugikyusa nti neberanga omukyala kati this time around efuusenga ndesokubanga yeyo omukyala yerabanga ey'omwami ne batonda omuntu wetugamba genetically oba gene editing ebiseera ebisinga obungi ennyo mbeeramu of course ebyogattagatta genes ez'enjawulo wali oba nogattagatta ebintu ebyenjawulo ne bateekamu kyebayitanga promoter genes ekyo nekikula mangu nnyo nobeera ng'ojjamu kyoyagala kakati wuliriza bagambye nti nno gene ulira gene kyebagambye nti how a gene is expressed depends on imprinting all during which that gene is modified or altered though the DNA sequence itself remains the same tulifenna nagamba gene eyo baji modifyinze but ya kiche government badda mu laboratory ne bakwata ejiri omukyali bayiteeka wali naga tugenda kola tutya lyeta eri omusajja okweta ejiri omusajja ogenda kola otya naga kyangu nnyo oba nti omuntu omwana azaalibwa atya ba researchers ne batuula ne baga bagenda kola kibayita CRISPR editing ba modifying age bulungi nnyo ne basoka batekalibana okuba batematema ebyenjawulo batematema bapya batya ngo tematema ebifaananyi uliriza mugana wange kikino chromosome zonna ezikola ebintu bino baddira byproducts bagamba nti nno eza kiruyita oogenesis ne bagamba quicocells bayita haploid ne polar oba polar bodies eziproducing oocytes ne baziddira ne bagamba nti nno zino bw'oba tozifertilizinze zijja kuba nga zifa bo ne bazikwata ne bagamba nti tewujja kwetaaga musajja gw'omukazi ne bakwata genes ezo ne bazitematema ne bajjako
obuntu obetaga omusajja bone bafuula jini ez'omukazi ezimu ne bazifuula ez'omusajja kana ebanga kiringa bakoze inbreeding munda muli nti abadde omukazi ejirye eri unfertilized ne badde ejini zo ne bazimodifyinga ne kati munda muli ne zikola kyetuyite ey'omusajja n'ey'omukazi ne muvaamu omwana. Tulya ndowooza mugana wange kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti nno normally genes ziba bbiri, chromosomes ezo ziba bbiri eziri passed on mu maama naso okuba nti yava mu kyeyita offspring eyo. Kati bano bagambe nti nno teweetaga mating, teweetaga enkazi teweetaga kisajja oba sokuba nti bajjamu nate kibayita gundi kibayita embryo oba ekyana ekikazi tebakyetaaga ekyo kozi bagala ekiri kimu nti ng'omusajja abeera mu nkwaso nga mulimu kyebayita X chromosome maybe gye beetaaga yokka eraga nti kasobera nga mu nkwanso omusajja zafulumiza zirimu kyeyita X chromosome teeza nti abaana bajja okuzaala bajja kubeera bawala bonna babanga jafulumya Y kitegeeza nti oba Y ne X kitegeeza nti waliwo possibility either omwana ajja kuba muwala oba mulenzi. Bw'ofulumya Y zokka Y chromosomes kitegeeza nti nno n'omukyala n'azitwala teeza ajja kuba nti ojja kuzaala mwana mulenzi. Akati ebyo ne baditamininga batya kyova nti omusajja aditamininga omwana. In fact omusajja aditamininga omwana gw'ogenda okuzaala gwe omukyala kubanga gwe omukyala already obeerawo ne chromosomes zo weziri wali mitochondria obeera ne X obeera ne X wali nga wezirimu nnyo zirinze X and Y kati n'olinda XX egenda kubeera etya obanga olinze n'olinda omusajja kyagenda okuba nti kyaleeta yaditamininga lwakuba nti waliwo kye tuyita gundi eri Y chromosome etayita mu filtration process eyo ndala nnyo tujja kuba tugyogerako maybe maaso eyo ne omukyala gimanyiddwa nga mitochondria DNA etayita mu filtration process eyo ate sometimes okuditamininga sex y'omwana. But anyway kikyo egamba kikino nti no obanga omusajja aditamininga sex y'omwana oyo kati kino kyebakoze bannaffe bano baga kweditinga genes ez'omukyala eyo kaeka such that omukyala basobola okufuna sex gye baagala nga bo ng'amasajja bano then ate basobola okufuna era omuntu gwe baagala. Yo bannasayansi munange batyo bakoze abayise ba international team of international researchers abakabi abavuddeyo ne beewaana ne bagamba nti no kyo kigenda kuba bwekiti bagenda kati kuditamininga kye bakoze ekyo okuba nti bagatta offspring zizonna bagenda kuba nti basalawo either zonna zigenda kubeera nkazi oba zigenda kubanga nsajja naye nga kyebagambe kibaliko obudde buno kibafulumiza kiri kimu nti zonna zijja kubeera nkazi ebiseera ebisinga kubanga omukazi wabatwala chromosomes 2 nga teetaaze musajja ekitegeeza nti kuba nti bakola byombi bigenda kubanga mukazi yekka gwe bafulumya mu bisolo bino. Muganda wange ensi bwetyo wetambula kanzije atuwa kitukwaje ku masimu gammwe ndowooza kubanga ebyaddala obudde bwo butambula era butambulira ddala. Kanzije obulango buno wenkomo tandibwetikire na taawo nkwade kusimuza moja kuba tuyita kusimuza ffe noti 7 noti 6 noti 2 oba noti 7 noti 5 984 wano program behind the news. Kanzije program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe gwe emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kakkana omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde butereevu hamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde gwe ow'emmemme ntono naawe omuli w'enkwe bino si bibyo buganange wuliriza wamma mmwe abaagaliza programu eno ebirungi mbeebaza nnyo era tukyagenda maaso okuba tuyita ku namba yaffe ey'okuba tusponsoringa programu eno omukyala Nancy Kalembe weekuba nga owuliriza agambe kwali awuliriza live and clear presidential material Nancy Kalembe nkutumiddeko weekuba nga ate naye kwoli ku programu eno behind the news. Kale tugenze mu maaso muganda wange kwade kusimuza mmwe tunga tuwayamoko nammwe simu zibawadde already okay mama webale kongo uliza mama Lady Kini wali munange mukungwe agembe webale kusomesa nange banange okay webale nyo bali dira mama banda birebo ndaba tobange tata munda birebo na okwandi bawuliriza Impact FM radio lwa samayinja. Kale munanga ali line ntandise nawe hela yesebo kulamusiza sebo nange bwentu tata ogenda kutesa kwa mukama Gideon nsaso kuulira sebo kati mubadde oyogerawo wakubiriza nnyo ab'emmemme entono balimu okuwuliriza
kimbadde nkirowoozaako nti omugaso gw'amatu kuwulira nabuwuliriza kati ekyo kirina kyakikolera naye nina ekintu enzuddemu nti tulya butwa ne tunywa butwa ne tusambulira mu butwa kubanga omuntu omusanga asala siiruwaya wali asena kiro y'omuceeri n'akawunga obituuka mu byenda butwa yenno wota tokinyonyodde bantu ge mazzi ag'ensulo naye kati tunywa chemical water ne tunywa obutwa naye ebintu ebyo byonna gavumenti yetunuulira abantu okuba bafuna bufunyi sente bannaabwe bafa terina kintu kyonna kyeyinza kukola kunyonyodde energy drink omuntu amagezi negakugwamu kati gavumenti tesobola ddasa bantu baayo nebaako ebintu ebimu byeyimiriza abantu okukozesa Omulangira Kalema tunywa butwa notambulira mu butwa nonuusa butwa sigala gwataginywa kiki tuli kuki webale nnyo webale ddala wulira baba muli mu butwa mukola ki mutambulira mu butwa oli ava na gazi ndi mugagga n'agula chemical water naga nti abagafumbe wakanagatambuza ali oyo munakyalo naye nga takimanyi nti ensi ebireeterye mugana wange kale webale nnyo webale ddala bwala kuteesaakwe ebyaddala omanyi lwaki twogera ebintu ebyo nti no gavumenti ejja kuvaayo kuwa ejja kukola ekintu kimu kyokka bw'ereba yakutaasa egenda nti twabalabula twalekako obulambe ku bye mugula nti okigula omanyi kirimu ABCD naye tekubulira nti no ABCD ebiri ku kintu ekyo bya bulabe bwebi tejja bigamba ebyo naye sokwewoleza mu kooti kuba amateeka g'ensi gagamba bw'oba ng'okoze ekibi kimu obutwa labula abantu ekintu kino si kirungi eri abantu bwe bati ekintu kino bw'okinywa nawe sussawo kiba bwe kiti ekintu kino so boyo beetaasizaawo muganda wange naye nga kigambe kiri kimu nti elites bakontrolinga gavumenti nyingi nnyo mu nsi muno. Good morning my OB Susan Nanyanzi bati bagambye webale akuweereza ekyogereko ku kuzaala is it the same as IVF mukama atusaasire okay kyenyogereko kiri ekyonaffe ekyokuzaazisa si kye kimu ne IVF of course yogera ku bakita in vitro fertilization IVF CM that is IVF ejibakola kubanga tekniki bagikola nnyo eri abantu balina kibayita fertility nti omukyala simu jimu bulungi kubata sokuba nti akuuma ejiri sokuba nti bakuuma omwana so boyina fertility problem eyo so ogera ne bakola ekintu ekyo naye IVF erimu kyebakola gundi nti eji lijibwa mu kyebayita mu kisawo ky'omukyala then ejiri ennyini eryo egg eyo ne bagifertilizinga n'enkwaso z'omusajja mu laboratory so eyo yo process esobola okuba nti obadde n'obulwadde ne bakuyambako okutuukiriza kiri so olwedde kibeera kibayita fertilized egg naye bano bo tebagenda fertilizing egg muganda wange bakola bajjamu kyebayita unfertilized egg kyebakozesa so wano wo ku IVF wetaaga omusajja okuba nti waali aproduce kibayita enkwansa ezo alina okuba nti waali nekyo kibakoze omusajja teyeetaagamu mu equation taliimu omusajja ali ttale bwekyo munange bwe kiri oyo kubanga owuliriza OG Susan Nanyanzi Impact FM wanji yesebo kakati nze ngamba tusawo ya leero omuntu agenda kubeerawo atya nga abantu ne gavumenti zennyini zirabanga batuwa amadagala nga balaba naye nga tebasobola kuyamba kigenda kuggwa kitya webale nnyo webale ddala ne gavumenti mandibadde muzibuulirako nesobola okutaasa kale webale nnyo webale ddala webale nnyo okay bwana Francis abikakata batwabire agambe gavumenti zibulyeko zibenga ziwulira ebyadda ziwulira kirizo bagana gera mu ddwaliro kola just sample ogere mu ddwaliro lyonna erigabibwamu services za gavumenti zeeranga bulijjo kuba okyogerako no bajjaga nti oli mukulwanyisa gundi za gavumenti enkola za gavumenti olabe kibayita okuteekerateekereza dde genda ogende ba doctors abalongoosa genda yo tambula mola abasajja baba kubanga mutigenda mu malwaliro ne genda ekola niyo batugenze kujjanjaba itayo buyisi obuuze dokita omubuuze nti enkola zo zibagamba abakyala afu okozesa buli lunaku zibakola ki bw'atakulaga layini abazza obbalongoosa bw'atakulaga ki bw'anaba wadde mbajja
mukama temuziseewo ku radio wasuzootya Omulangira nze Praise Mukisa webale kuweereza. Okay, ife twatandise okutabula eddagala n'ebijimusa ebyaffe ne Kakute Luwero Bombo webale nnyo wana Praise Mukisa. Okay, Praise Mukisa banase okutabula ebijimusa ebyabwe nga bikola mukama Katonda mukama bawo mukisa wamma wasuzootya obula. Okay, message eno gimaze Kamau kalaba nti ate nfuna endala. Hey my professor, I'm Stopper J from Doko Nasenyi Mbale Butendo. Tell me about the plan of the war of Russia. Is it attached to World War 1 and 2? Thanks for the show. Big up. I think wiki jetukole kugunje yo ekimege wa lutalo luno lumaidwanga olwa Ukraine Russia. I think just jukulako wiki ja olatu wali watch kigeze maso kwa kiberawo tujja dukola tutegere ekiri mabega lutalo kinene nnyo ulizo koza just wa lutalo abasajja bali mu kugira bugize bati nate etula G7 yogira European Union etula bikibichi nenge tumai kiri mabega lutalo entalo zonna zibera planned kirizo bagana entalo zonna zibera planned. Omulangira, the only solution after your warning is to turn to God and keep all his commandments. Masaba John Embare. Kali webali nnyo webali dala Mr. Masaba John Embare webali kuweereza nsaba kunsomera ku namba ya studio ya MTN. Okay, nze Susan Enakasongola. Enamba ya studio ya MTN eri note musanvu mukaga note mukaga musanvu 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 note 2 0760 677 702 area studio that is ya MTN ngabo osabye akali munange ali ku line ogamba otya kujeko bujja kali kama usoma message ngo atiyo munango mulala wano nate mukaseera kano kenyene. All right, ono yagambye atya onagambye bamuyise nze King Ronnie ekawanda Mulangire bali kusomesa gwanga we bali kudiriza King Ronnie Impact FM Rogers Mucha Africa nsanso kulia mugana wange shoga mutya Mulangire ndi bulungi sebo manyi serejumu ebintu bigeno byogera bamane baloza ntabonye simu sebo ngabya ddala ati fulani ekituufu abakiriza okufana tuba abasiru ngomanyi fe bobo yingira timu yange oyingira ngo mayinti ku mutima gw'omu esebo oiransi manya abantu abali mu importinga cancer mu Uganda tubaina ne mu government manyi n'obuzibu ne government yange erimu abayenje erimu abawojjolo bali omubetala kati nosanga mu government yange mwenira abantu abali importinga GMOs eri bwaba importinga bakugamba Munange twale sensi gwe nongo semu yoga twale GMOs yesebo ati kisumbu wanyaba na Uganda era baroza bafike nongo semu inga ze GMOs entu buterevu Jangalo wenko ko broila no jirenga ogenda kubaza kansa ebo zikia kumacha no chogera ko ali mu government yina afuna commissioning as importing zo kuvegwe ali kwatanko kuno yambu abusiba biziba museveni balimba bali yawe bayisawo pero tuliba wororo bado maganda ukigo kikuze ekyoga kwati so tuli redo kuganga tugamba kunawo oyo mwami abatagamba nti abantu tambulya mutwa ya butwa tandikira wenyini ukosula gamba baneiba omutandikirawo nawo muri mukatobo gutandi buterevu ndakaja kwanda oli kunsi kuweereza tuli kunsi kuweereza tetulio just yabutini tulalikirira atuulize Mulangira Kalema wetu webale nnyo webale ddala Rogers Africa. Okay, buterevu nnyo munange awagira government eriko naye ebisoomoozi bwavayo n'abyogera mu lwatu halali. Okay, bali nnyo bali ddala mumbera bwetyo Impact FM kwoli tugenda maaso mpola mpola then ono bamuyisani kama bamuyise Kibogo Isa engole Kaguru Buyende district mbuza nti kyamaki ekiri mu lutalo lwa Ukraine Russia wikeja tujja kwa kyogera ku wikeja ekyo kinene nnyo tujja kwa kyogera ku wikeja sikati Impact FM kwoli ono Mwanguzi motena mayinge kutebeyi nsanso kuulira Mr. Mwanguzi ati mbuza kikendo kiki abasajja bokye baliko okufulumya enamba ezenga bawala beere. Okay kale webale nnyo webale ddala
lwaki ki baliko kyamachi baliko ko bafulumya namba nga yabola berere ulira what a question man, what a question kale okay abakyala kingendo okuogera kino abakyala kingendo okuogera kino kibanyiza but it's the truth kyekyadala nti abakyala ebyaddala babowinga nnyo okubowinga kitegeeza nti no obanga oli omusamu ekitiibwa okufukamira obaki emitima gye gyakolebwa nga minafu nga gyakisa kino nga gisaasira nga gikola ki ekirala abakyala buli kisi katukanyigemuko abakyala buli kisi ekintu kifuluma buli kisi ekintu kifuluma nga kipya abakyala baganye okutestinga ekintu ekipya abakyala bola babo ekirala abakyala abo mu kubakozesa bintu bingi nnyo buli kisi ekijja emitima gye myangu nnyo okubuzaabuza okusinza ku basajja bana New World Order system yebwekyo bweri abasajja bazibu nnyo abasajja basobola okuba nti bajja kuvaawo abasajja bangu nnyo bazibu okukyusa naye abakyala bangu nnyo okukyusa naye nga abakyala bamama faawe mulaba kubanga lyezadde oba lyeki babayisizemu ebintu bingi nnyo kubanga ebintu ebisinga obungi gyengenda okuba nti njogera kyange nze ekyogedde oba bannona nzenzeka abakyala nagamba nti nno bakola kibayita ensi gye tugendamu bakola kye tuyita genetically modified organisms bakola eddagala lye bakuba ebigemesebwa bakola ebintu mu laboratory byonna byetaaga kye bayita promoter genes ekirala kye bayita betaaga kye bayita ekintu kigo kwa kikuza ebintu ebyo ku speed eyiriri mu laboratory ekintu nakigamba dda already bakiyita batya dead fetuses obwana obuto obukolebwa obuto ennyo nyiri ddala kati ndowooza ofunye ansa mugana wange nti oba nakola abaana mu lubuto ki ekinaddirira tuli ffenna mugana wange katonda wa kati onobeesiga program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike kyekitukole ekyo nyenyini mugana nga atuuliriza obudde bumpeddeko ndowooza kuba mbasiibula naye nga agambye nti no wolololo wowe nze tulidde mbotulidde buli kimu tugenda kufa tugenda wa nze ntudde mu ttaka Governor Collins Kafeero totwa mutaka Governor ate gwoyina amaanyi n'obusobozi obukyusa ekintu kyekayunga gamba abantu okufuira bakendeeze balime emmere eri organic kyekyokka kino kuba tukola tandikirawo oli Governor kuba kati gwe oli mukulembeze kayunga omukulembeze bamuliyamu nnyo nga bw'okiwulira okay lwaki TikTok ejjudde ba homo bebasingamu okay promotion jaziteka promotion kibaita media okutambuza propaganda n'okukusa ensonga eza New World Order tujja giyita nnyo nagamba ekintu kimu kyokka New World Order elites bakontrolinga ebintu bisatu 3 M's esookera ddala gibita money ekyokubiri military ekyokusatu media kasa okwataga ekya media tekawo kibayita oli wagamba ekintu kyonna kiyise ku media nga kiyise mu magye oba nga kirimu ssente nagamba beera n'obwongo wa mirundi ebiri webuuze ki ekiri mabega w'ekyo kyakoze oba kyali mu kuba nti ali mu kuba nti agenda okuba nti akola wamma Impact FM kakati omuntu akoze atya omuntu akoze obanga ebintu byoba okwogera byonna bintuuzizza ne wano bademu okwotwala esebo ogenda mukakale ofuna jjembe ddene ofuna emicungwa minene buli muntu yena ayanya kintu kinene kyerere kinene muno obunanasi bwe tulima obutini olwomutwako abugaana agata 15 mutwalo gumu buli ajja agala nanasi nini agala kintu kinene twatulima enanasi ezogani bazitugaana kati oyina atugamba tutandika okuzirima ate kali bulaaya okupipapira okatuuka na Kampala okusala okutuuka Entebbe sebo apata tuuseeko kukola tutya nga negereza bwenyini balima kisime nina ebirima ate ebitawoomera ddala ate batugaako okulima nkweyanza Governor tuli mu mbeera etategerekeka ate ntime gye tuliisa ebyo ebiki byonna era mumugituwa amagezi go gatuwa akakale kali wano ekindi kale muti
kati bonna nyenzo kwera lakalamu ekintuliza wano nga nze nanzijudde butwa buyiti era bannaye munina okay bali gavana sikusegede nti ojudde butwa bwere naye wefe kola benti obutwa obujjamu obwo kyewansi otuleta Dr. Kasule Isaac okuva New Start special herbal clinic okwati munange akola ki ataasa. Okay mwebali nnyo mwali dabasebo ne banyona tengina kwamba siyo wano mwebali nnyo abasindise sente by the way wala basindike message yoro ngwede basindise sente wali kuwoni ku number yaffe bakubye screenshot ni bazinsindikira wano agamba buga program ni yakwanji kola tujiteke na tira ku mutimbagano tugajiteka wali ku our story not his story ku YouTube yakuberayo obato ogifunye so kwa ogifuna then watone na recording eyo na azitekayo mu mbere zino zambezo kali mbasibudde basebo ne banyabo mwebali kubanti muli bulungi nnyo idala mwekume ebyaddala kubanga program behind the news tekuleka chichimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike